Ekkanisa ya badiventi mu Uganda eyongedde okusaba abazadde wano mu Uganda okwegendereza ennyo nga batwala abaana ku musaayi mu nkola emanyiddwa nga DNA kubanga kizuuliddwa nti ate etandise okuvaako okudobonkana kw'amaka. Omusumba w'ekkanisa ya badiventi wano e Makerere Ntulume agamba nti ebiriwo byennyamiriza ddala anti ebiva mu kukebeza abaana endaga butonde bakiyita DNA byongedde kwabuluza maka okusinga okugagatta. Mu kiseera kino ekiri ku mikutu mugattabantu ne ku mimwa gya bannayuganda be basajja okusinga abettanidde ennyo okutwala abaana baabwe okubakebera omusaayi okulaga obuzaale bwabwe nga kino kyavuddeko ne paalamenti okuyingira mu nsonga zino. Omusumba Ntulume agamba nti abantu tebasaanidde kugwamu ssuubi kubanga buli mwana w'abeera alina omukisa gwe era buli maka asobola okukuliramu. N'ensonga endala y'okulaba ng'abantu babeerako essuubi okulaba obunaki geeza abantu okwekaka balina ssuubi so twali tugezezaako so njagala kwebaza ababadde bayiga era ne muyiga ono awagiddwa omusumba Joseph Namugero okuva mu Central Buganda agambye nti ekirina okukolebwa mu kiseera kino kwe kudda eri Katonda kubanga obwesige mu bafumbo bukendedde nga kino kye kivuddeko abasajja okwettanira okukebeza abaana okukakasa oba ddala bye babazaala. Sabbiiti weggwereddeko olwaleero nga abantu abasoba mu 100 be beesozze ekisibo kya Kristo era abeegasse ku kkanisa eno nga babatizibwa.